Kiryoke? Ye kiryoke. Kale. Weebale okubanga ompadde enkulembe ntere ngende okukima amalombo okuva mu ngogoro. Nekyo simanyi oba emikangwa leero siisange nga gyeridde omuguju. Naye bagamba kamale gagenda essubi limubeera mu nnembe. Omutaka Kizitonga Buzitomboge Gumbi muzzukulu wa Gabunga. Nze leero nziguse buseke. Kwegamba nkaŋŋambe nti ngobedde ntuukidde ku mulandira. Era ndeese ekisoko kye mutera ennyo okukozesa ekigamba nti gundi yeesuuliddeyo gwa Nnaggamba. Mugondo guba mwekitegeeza obutafa ku kintu ate kyobadde otegedde okufaako. Kati kyatandika kitya? Nnaggamba nno oyo munnange yali musajja nga ne musajja wa ggombolola. Kati olwatuuka ng'omusajja oyo agenda akoowa obuwuulu. Era kye yakola ng'asalawo kusuula nkesa teyeefunire edduude n'amutokoseza amatooke. Munnange ng'agenda ayogereza omuwala omulungi omubalagavu. Era n'abazadde tebaali babi nga bamumuwa nga amutwala. Naye baba bagenda amanye eby'eddala abanga byakutambuza bigere bakuluna omulembe w'omusimba okiregendera emmotoka. Kati baba agenda n'omugole we n'awulira emitala ng'embuutu zivuga n'emisekera nnyuma. Ko ye nti lwaki soka neekoona kwa Olina baki ekiriyo? Munnaye ng'omugole aleka kukuba mu kituuze ky'omuti kiyite ekisiikirize ng'agenda alabe ekiri eby'emitala. Kati bw'atuuka emitala yasanga ekinyumu kibagamba ekisuza ekirekana emmesa obuwuulu ng'adda mu kwekatankira magengere, adda mu kucakala kukuba mbwa bwe ziboggola. Neerabya n'omugole gwe yali alese ku kkubo. Kati agenda okudda ng'ayise oluvannyuma lw'ebbanga ddene nnyo mbw'ajja asanga omugole yasanga lya mpiki ng'omugole baamututte dda. Munnaye waati omusajja mukulu ng'addayo mu buwuulu bwe. Era omusajja oyo yavaako ekisoko ekigamba nti okwesooyo gwa Nnaggamba kitegeeza omuntu obutafa ku kintu ate ekyamakulu ennyo gy'ali. Kiryoke? Kiryoke.